nti to betray Museveni for 10 billion. What if I go to the president and he gives me more? Kuba bakugambye nti ne yagula ne bu earphones awulira programs aziwulira kakati atawulira ebifu naye basajja bano bategeera. What is 10 billion? You think the first 10 billion to have landed into my hands? Nze ku musango gwa muganzi yalina enkola nga n'akugaana okwogera, which the judge gave me Elizabeth Musoke yakimuwa. Kaakati netumovinga ku conferencing. Conferencing means you exchange the buli omu byalina. Muganzi panicked. There was a contractor yampita ewe n'aŋŋamba billions zizo bitaano. Sign this document, withdrawing is a case. Nafuluma bufuluma. Milioni bitaano nina mmeka. Bilioni 10 nina mmeka. Oba luli nalweso yayogera ne president yaga nti nina 4 billion on my account. Ne mugamba I have 7. Nalweso tamanyi kubala. Kati 7 years ago nkyali ku 10 billion. Ngomusajja aga nti I'm very powerful. I'm enjoying my empire. I'm enjoying my kakati obawuli abo be bagamba. Baba kozesa naye ababakozesa tebalabwa. Ye namugwanya ayigire ku bano. Amalubuzi gano gafuna otya? Abalese zooming naye bwe nkulaga gonde satellite photos. Tomulidde katusambe yakolanga mu UCC. Wa Mutabazi ne bamufuna ekyaje bamutwala. Yavudde Canada. Batwala basiru bonna Canada basome. Intelligence is for intelligent people. Sikulikodinga byuma. Kati bamuli ate nno mweyo meeting kankubuli okumanya Museveni alina ekizibu. Ono gwe yakalonda mu revenue. Ate oli gwe yagobyeyo abo yabatwalidde fayiro 10 to count on ate Nakalema gwe yalonze okuyinvestigatinga ate abo waabwe bamwogerako. Era Nakalema is panicking, sending people to me nja kubenyondo mutu. Teri alinnya wange nja kubattira nja kubamba munzite mulabe buli nvunyu muli gisasulira njokalambala ko bujozi bwa mo obubajogesa abantu. We were not bought from carpenters, we are not bought from supermarkets dollars. Naffe banyaffe banyiganga mutujoze temuli damu kunjoga bavubuka mu ejo nja kuliba malamu. Freud today tulabate kitegeeza bino tebali damu kumanyiro ejogeri libajogesa abantu. Musajja oteeka n'obutuma ne earphone Muhoozi yabaga nti nange nziwulira. Eyo enkambi yasasise. Eyo enkambi kaagati njagala kuteekamu kantu kange kano kokka. Yes, nkabatera Museveni yatere engalo. Nkabatera Museveni yatere engalo. Yatere engalo. Ejo kondi bafumudde mu mpatanya z'empale. Ate bo bali bagawulira nti abakoze eki tukubye bubi. Kati bagamba sale sente omukazi Janet bazimuddiziza. Kati ye Museveni aseka n'okuseka. Aseka. We are delivered in the same way we are delivered. Our mothers do not buy us from supermarkets. We are not dollars. We are not made by carpenters. Obujozi mukoma okujoga abaana b'abannamu. Mujjokoma okujoga abaana b'abannamu. Yabagula mu supermarket. Teri ayinza kutuula nabo buli omwatema okujjako okuteesa mugezi kuteesa ina lumu ewuwe lwakuba simuku. Yes, kupale pe mkutuli mkuru tati ya misakyo nisebo wewe time weweddeko ebirango byammwe ngoberera yonna gitsala kayongo najibu Rwanda gabo naye kansembeeyo oyina kosembeeyo akagundi kange akatabo kange kano
how Kadaga defeated the mafia gang. Nakawandika nga balwanyisa factory ekola eddagala ey'amagoola gwe bayita omubbi. That in Tanzania and Kenya and Uganda we are using the same testing kit. Naye Tanzania and Kenya we are buying from the Kenya kakiti ekagula $3.3 ne Tanzania. Mu Uganda kagula $5. Okitegedde? Naye nono mukazi bamuyitaani achenji kama we yambuuziza nti why difference evaawo naga nti esimu bwe yavuddeko n'agamba why is he asking me do I work in Porochwame? N'oyo achenji bano bwe bamukozesa gurupu enene mugwanya bwe bamukozesa naye akugambye nti balite abo abasajja bakugambye tebalabwa bali balina humanity kati gwe namugwanya bajja kuba emiggo gyabwereere tuyinza n'okusonda sente n'otadda mu kalwe wamu singa batakisa tukuŋŋaanya sente tumukuba omukazi ono aleme kuva waabwe kuba is being captured by the mafia to use the president's directive. Kakati nkugandika n'akatabo ekyokubiri abantu abali mu isolation centers abasinga obungi si balwadde kyobulaba nti batandise okuva mu mbeera tebalina mmere tebalina ki naye waliwo wooteeri emu bagirisitinga mu bifo isolation centers bamusasudde $5 billion tasuzanga na muntu n'omu. That hotel has never received single COVID respect. Naye bamusasudde aba ministry $5 billion and is a minister. Kakati what is my suggestion? Bagambye nti president abibulira. My suggestions are only to solve this problem. Surrender those isolation centers to the prison services. They are not prisoners, but we can use the prison services to help the abana bajja kutwalayo. Kati bo baba gwe nalabye ku TV nga tuyina 10 naye gonde science waabwe bazannya tibabateeka wamu kakati ne bajjamu abaabwe babiri kuba bo bwe badita wadde muddemu mu ndala kakati ekyo why do we make our people suffer? Because the moment you don't make these centers, isolation centers, attractive, then the people mujja kulaba bonna bonna kubanga you were using kakati kifudde to a man like me was doctors and money ekyuma ekikabira nange nti nina jangu wange n'ebijobero byoga nti nina nga siina olabe bwofuna kwate president yakwate centers ezo as verifying bali bameka nga bwe yakoze yalonze nakalema official according to those people abulize revenue authority naye ate n'ateekamu ne group bano baba nti nange kwendi okumanya nti sikeya kkulu abo baage nti n'emirundi kwali mirundi we cannot compromise him naye ono gwe baagobye mu revenue yawadde abo omulimu nga baawala eki bwe bagamba mu electricity ti we are agents to vomiting nono katashumba yagaye nti vomiting ndi agent kati we can verify surrender these isolation centers to the missionary hospitals if the forestry is destroyed. Meanwhile, the baby monkeys, on the other hand, were shouting on top of their voices, praying to God for the real flame to approach so that they can play with it. They obviously couldn't realize the danger the fire posed. Their main interest was the attractiveness of the fire flames and the sound it was making, ravaging the whole forest. Bano abasajja bamafia bwe bakola enkima ento zaalabanga ekibira kikutta omuliro enkadde ne zituula nti tunaalagawo naye ng'obukimu obuto bubuukabuuka ekyo ekimyufu kijja ddi tukizannyise baguyita ttene ababbi bwe balaba enzige balaba ekibira kikutta omuliro bo baby monkeys bwe balaba coronavirus bo baby monkeys kakati kankubuulire pulezidenti yabawa ennaku 20 to organize the return of the taxis
kakati what is delaying the school bafinalist okuddayo they are the masks kakati walabyeko mama kajanja yani mukyala seninde oba ono kakuwoza ono atalina magezi mu mutwe kubanga alumba ba private teachers nga yunatu mwateeka sente tagigambye gula kawunga. Have you seen any serious delegation inspection unit inspecting schools? Have you seen serious parents? Anti era ebiri mu taxi bijja kubeera because they want to eat in kavuyo. It has given you 14 days. He has also told you kakati kankubuulire nti kakati coronavirus naki fe mu Baganda omukopi tumulabira ku butiko n'ensi takuba wuli balala kujja nga tajja zikwata kati abagala okwesimba mu Uganda nabaga nti omusajja bwe batamubbe bubbi bamutaddeko ebyokwagala akawala beexpose nze basayidi asinga obubbi ali katwe yaleeta simanyi bakutte Brian White balina akavubuka ke bakozesa ne kakuga wakutte omukazi wakoze gereza kunze nkuteeka emulago kakati oyo omusajja kyeyakoze ye oyo omusajja yateekawo nani government organization yo ekuwa ssente wegulye masiki gyoyagala waayo ye pulezidenti yennyini ti masiki zive wamu then bwe masiki bwe zivaako obuzibu tumanya we zivudde kati bano babadde balowooza nti bajja kulemesa Museveni masiki pulezidenti bw'aba akyayagala okugaba emmere ebyuma bye yatutte mu naiti to produce massively abitwalire mu National Bureau of Standards bikebere emmere mu dakika zino ebbiri esigadde nsaba otuwulireko katonanyi kigenda mu maaso mu USA Haji Hussein Kato Katende twasuubira nti ewaabwe ewasibuka obugunjufu biki Trump ono awona Trump tukiyita October miracle October miracle Abamerika bakuliyetingira president embeera etamusobozesa kuwangula kalulu Clinton bamuteekako omukazi naddukira ne mu Africa okujja otulambula ng'ewaabwe kimuli bubi yagenda mu Congress okwennyonnyolako nti oyawolo sinners omusajja gwe bayita Lieberman naga nti amunoti esina kati ali go n'alonda Lieberman bali abasajja nga kyebabala Clinton aleme kweyambisa bugundi bugagga aleme kweyambisa bugagga bwe kukola ki popularity kuyamba aligo era yagwa Bush Time magazine emugamba the most unpopular character on earth ne bamufuula mubi nnyo era Bush yagana okunoonyeza owagondi akalulu McCain yatya ne mu delegates conference yako McCain bamuwutula gondi mwalabako George Bush Junior ng'alya omuno gw'akasooli omubisi mwalabye Trump nga naye alina si mulwadde naye amera chloroquine chloroquine why kyali kiraga ki baagala omulimu okumanya bakugambye when Twin Towers Abamerika balina bankers mu White House naye zijjibwayo an external threat nti North Korea eweereza emizingo balasi Trump ye president wa America kaku had to hid himself into the banker learning of these people ibamuyiga owe Philippines omukazi bamuyitanga Corazon Aquino amagye gaali gaagala okuwamba government bwe bamujjayo nadda ku TV nagati kamanda in chief ayinza okudduka amagye ge abyogera yenna nja kumuseka okulonda kutuuse kino kireseewa Trump anti nkugambye nti akalulu bakamanyi tekagenda kubeera kakuba campaign ewaabwe ekirungi ekiri anti kakati bwe kyebakugamba bo bakugamba how do you prove that we leader a leader prove a situation is an expert in turning a bad nti oba oyagala toyagala ye nga tugenda mu kalulu ajja kuteekawo bagemerera abuulize ezo gundi omuntu minisita waafunira ebbiliyoni 5 mu hoteri abantu byonna bijja kujja mu kalulu Museveni abeere bw'ati Queen bwe yagenda ye yali ayagala Queen bwe yagenda kyerera Bukenya teyagenda ekyamani bwakakiko kakyoga kuteesa teyalemera mu ddooko time is coming Museveni tomudiverting
nabaga nti Museveni bwe yalumba Kony Iron Fist ye baremunansi batandika okulumba Teso yagaa nti kuba bulo buno obungi kakati Chogamu yali agala Queen ajje kubanga bali bagamba Queen tajja kujja biki n'abaleka ne babba Queen najja after Queen is departure kyekyaddiriza empale z'abatokota President Museveni n'agenda mu America bonna be yasinkana bakondesa rais baani nga bamugopanana sente za gavi bwe yakomawo yalagira Kayihura ni gwataayo mukola bamutwalanga ekitereke kaboyo omulamu we neyetika omufaliso alagaluzira bayiwone suga bawulo kati nabana bana ababye minister n'asasulwa 5 billion mu hoteli mutasuze muntu all these things are documented. Kakati gwirinda akalulu katuuke agenda kukwata bagameyere oli babewe badduka olowooza nti kantu kateekamu